kabisi kandagala kona tukanywa kawomerera alimanye kibize wenjagala nokukola kule mandebera wekulaba ngandaluka kabona besiba biwandagala omukwano godala ndagala nokuli olubemeresi yoya alina omumwayogera zoba wendimbe bindaluka yadde nga bekaniikirira era kusinga anintunula bebige wabula nkwagala ebyadalalo bitige yengana lyoka nenve masaka kati nokompute tonta buli wakuwe ninyawoja jagala kubeera nga oba baba bilala vempeweza tolekera bikole botyo bwe yali amanyi byonna biloto tolekera tube mutato oba bayagala bakolime omukwano gwaffe guli mubire. Shake it baby, I like it. Mama, oh what a very big booty. My girl, look at shake your booty. Josh Jesus kusibye natti nazalibwa eri ku kalamatendo nasala lwira nga bano bwe bagamba n'oluyimba utalimye obadde wannerabira ndiye wakyuka wafuuka wamyuka wena mbadde sikujjukira kwekubuuza nga mwose nga netobasiza nga manyi funye omulungi omulala wagenda omutima gwange okuva lwe nakulaba ne zikutuka Bata sirina luyimbo nga ndokuyuza na nyungo ly'omumunange toneka kusawa yembebwe ninamu essubi ery'okuwona kwange tongambu kwagala nnyo kimanyi yoba nkuteekewa aninze njagala nzikirize kutwale bebi kunogere ku bibala nga tewali atulaba. Tofaya kubya sirina kasita kasmailo kaina lamu yenye jinjina batakisa kugwa kwe rada rada mubindema baby never so sorry never deny the kuba touch kuba chinza kuzita waleka waka o champulira kuboyo cheba mpulira kurondo jagala kunya kurendo nae over I love you, I love you, I love you, my girl. I love you, I love you. Mwana muwala nze yankolera buli kyendaba kyonna nze n'ekimuwa lw'okuba yampa omutima n'amala ekiyitibwa ebyalavu nze n'amala sikyayagala okuyayanira mwabo ekisigadde njagala mutwale ewa tata ne maama bamulabe mukube embaga eri mankeke buli omu yekwate ne kutama abali banyoma muze sisobola. I love you. I love you. I love you. I love you too. Okay. Yeah. Yemba yakayimba akalala kwa muyimbi omulala gw'omanyi akolera. Do 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 do. Ah yes. Baby balekabo bagala kutwawula. Balekabo bagala kutwawula. Mubadde mwebuuza kingi waje yadda ng'era mwerabuza nti oba mwana wani naye boyi nnina omuzadde nti ye Yesu leka njituuleko mbakangemu nnina obbabuuza nti murapu kingi kyenze nkudde ekyoko wamma tuli baana ba Mukama baana ba Mukama baana ba Mukama bamuwulira eno tuli baana ba Mukama baana ba Mukama wamma tuli baana ba Mukama baana ba Mukama eno tuli baana ba Mukama baana ba Mukama wamma tuli baana ba Mukama baana ba Mukama eno tuli baana ba Mukama baana ba Mukama ikwata muboya nti sula nyiri subani bamukubye
motoka ng'ava mu kibiri mpulira enjiri ewakande bwemba kyali mu buliri abantu babona wakana agenda ekibuli bawonera ddala anti covid oyo twamulinnyako oyo puresha ne sukaali nabyo byadduka dda nze bwentyo bwe kubanuka nava nti muggulu musajja yesu yantuma okubaako kyenkola pulidde yakuba engalo oyo yesu yajja kwessa byuma yongeza engoma nzina amaganda bamma tuli baana ba mukama baana ba mukama baana ba mukama eno tuli baana ba mukama baana ba mukama wamma tuli baana ba mukama baana ba mukama eno tuli baana ba mukama baana ba mukama. Okay. Jobobango tuse ebulayo bagambe ondabire nnyo Violet nti mutumidde bambi omuwena kafananye kano bambala bengako Viola mubende. Hello, thank you. Gideon. I want you. Can I deny you? Don't wanna wake up with your smile every day. Please don't fight. You know I love you. He don't you wanna wake up with your smile every day. Katin palabu, nange nkuwelabu. Omukwano gwo tekuyinza kuntama. Nze mpalabu, nange nkuwelabu. Best friend wokutenyweza kwata totanga mukwano totanga. Tuli wano mu mpaka ez'okusunsula abayimbi abapya. Ebiseera bino tulabye abayimbi bangi bettanira okuyimba, so muganda wange George yasazeewo okubeera nga ate ekintu bakiteekateeka engeri gy'ogenda okuba nga okituyisaamu. Enteekateeka eyimiridde etya wano mu kusunsula abayimbi? Enteekateeka eno nafuna ekirowoozo ekiyamba ku bayimbi abato okubeera nga mbasunsula nfunemu cream mbayambeko. Nze nkola mu studio ya Mr. Kisemakula, ndi producer, so namugamba nti singa onzikiriza okola ekintu ekyo nga nze nkyekogekedde abantu benzijjamu tubayambe mu eno era onzikirize nkose studio eya Can Records engeri gye studio abayimbi abangi tubayambeko batuba recording. So bwe namugamba teyalina buzibu nakyo nangamba kale mbawadde gwe bikole omala ogenda obasunsula obawe offers ezo. Ate nowabayo mukwano gwange ngamba nedda nange oba nakola njabawayo ku videos. So I came up with something of that kind. Yes, sir. So it is your idea, see Mr. Kisemakula? It is my idea. It is my idea. Era ndabye nga kikola ekyamazima abantu talent mweri mu Uganda. If I had enough funds, nengamba nti nanze Uganda je abana bavudde from Tororo, Mubende, Jinja, Yiganga, everywhere, all over. Kuno bazze batya okwetaba mu mpaka kuba nabe bazzera bangi. Nalangiddeko ku medias entono ddala ate mu bbanga ettono lya wiiki emu. Kati singa nakiwadde omwezi gumu ng'ate ntadde ku media stations enneneko osanga tanapate yandibadde nnyo kuba kati olaba badde bangi bwe bati basusse 1,000 babadde mu 1,000 mu. So nze ndabanga ekintu Uganda ekyalina talent. So ku mulundi guno nga tutunulye ennamba eno eriwo era funds goes etereddemu. Nze netereddemu sente. No support. Teri muntu ansupport nze mu kino. Okuteeka obulango ku radio, ku TV zentaddeko entono, okutambuza okusasula ekifo, judges and everything. It's been my money because I have passion for music. I have passion for music. I love music. So buli mulundi otera okulaga talent search zino nfuna messages nyingi manyi ne leero ngenda zifunanga nyingi ng'abantu beebuuza engeri gye basobola okwegatta ku mpaka zino. Olwaliro nga tumaze olaba kubamegganya oba bakulazeeko kye balina waliyo omukisa omulala okwegatta kati abayiseeko leero be bagenda ogenda ku finals bayiseeko abaana ndooza 40 be bagenda okukola auditions December week ejja tuloke tulondemu awo betugenda okuwa offers ezo zetwayogeddeko audios and videos. Yes, bwe kigwa bwe kiti ngenda ate kufuna sponsorship. I know manyi ebintu bino abantu babirabi nti omusajja ono alina omutima gwa music nze nkyeteereddemu
kati bwe mbanga nkwatibwako obanga nkwatizibwako ngenda kukola ekinene tuyite abaana tufune cream tufune abayimbi abanene abenki abagenda ogenda tukole the voice Uganda. I have a plan and a deal. Njagala kola the voice Uganda, ngabo tuna the voice USA, the voice UK, the voice Germany. I want the voice Uganda. Yes, ogenza okukola talent search eno nga nyingi zibadde zakabeerawo of recent ne golden band ibadde yakakola talent search, so mu mbeera eno lwaki wasazeewo okukola ekikyo notajoininga wo maybe abo abalina kibadde kitambula? Buli muntu alina ebirobirwa bye n'ebigendererwa bye. Ekirwa kya golden band kufuna abayimbi bapya kuba recruiting akuteeka mu golden band, which is a good idea kuba nabo baba promotinga babasitula. Nze ekyange ate kirala nnyo nze kwe kusportinga talent eyo nenjiragawo musana nembagamba, if there is anyone that has seen this person, this girl or boy, please come for him or her. Mutekeyo gyalina okubeera kuba talent mweri. Nze omutima gwange music to help nze mbonyebonye nnyo mu ndongo. If it was not Mr. Kisemakulu okugamba nti this guy has talent, kamulete muteke mu Can Records, who would recognize me? Who would? Kati nange bwe nfuna yakakadde kange 2-3 leka mputeke mu sporting talent njireti. Who knows? God only. Ze ndi muganda wo project tugenda givuga ate njagala nnyo music selu nkoma lujja tugenda kuba nga tukivuga mpola mpola ku mukwano gwa music oguliwo mwagala embeera gye tugenda kuba tukitambulizaamu naye nga mu mbeera eno tebankubira nti oyagala kujoininga mpaka zino. Tutegeezeddwa omukisa gw'abo abeegatako gukyakomyawo mulinde ku national level. Ze lujja tukomye wano katubongereyo n'empaka zino. Wakabize toputa, black soldier master, bapta ne pasta, Jesse yange yamate dobozi diri softa, diringe ya tractor, ganda ze kulukuta, sambuka selenge tate pale yange yakataba demu bona bapita musembele weba ita bafunile yo chapta, luga funele master, music head master, how I manyanga felasta. Zula wangu mwana wenda zuda, zinakola ncha mche mwa suza, zinakola ncha wanyeze mbahuza. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba tulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovala abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno
amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno levo kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.